kabaka njagala nshoka kya yali ava eri Mengo bwati nayingire kona bwati mba nakagamba nti nyabo kyali kiyingidde esala bweti wano weti nera agula agafira ku abasajja yagula kalabba. Okay, tugenda kwogerako n'abantu awezza na divorce wali batubuulire ddala omukyala wali mugambye nti otwala baana ku DNA oba okolenga omusajja yenna bwakula makage. Kale divorce oba oli ready tu abantu bezza na twendowooza yaabwe. DNA no. Okay, kubanga ng'omusajja makamune ate munaye mu Yoda Kings kale tukimanyi naye ate okuyitamu obuyisi abaana nobanga gwe yabeezaalira. Aha, tubeewuunya. Chukare ukyali kwebe n'abakazi banja balina abaana be bazanga sibe babazaala. Eyo naye topic ndala. Kale divorce. Tuwe ku bantu bezaana tuwulire endowooza yaabwe. Wow, butere fine yaffe banaffe abasimba automotive era bantambuza olunaku olwaleero okulabika nti nzijja kukusaidize olwaleero bakuleetera pikipiki UG boss joina okozesa kujja mu bwavu muganda wange okuleetera akasente oyingiza akasente mu nsawo omwaka guno olabike nti katwavudde mu gw'omukaaga twanyidde gw'omusanvu kitegeeza omwaka twaguyise mu makati ekitundutundu ly'omwaka luno wofuna pikipiki ya UG boss ejja kukolera akasente akalungi muganda wange weewaawo olunaku olwaleero lukeredde ebigambo ebiri ku mwa gy'abantu okukebeza abaana endaga butonde bazadde abasinga amaka ennaku zino obunkenke obuli mwami mu yatugambye nti bw'oba oyagala koga genda ku DNA. Abazadde ekyebuuzibwa abaami ng'otwala omwana ku DNA olina okusooka okwebuuza ku mukyala oba ogenda bugenzi abamu bakukuta bukuzi. Wano wendi andizana nja kuba nfunako abantu wano batubulire bo balowooza ki ku nsonga bw'eti okutwalira wamu basuze batya beeno bitambula bitya taata wasuze otya bitambula bitya simi bisebo bitambula bulungi bisebo ekyenkya kyalabise dda sinaba kifuna lwaki embeera ekyali etaatabuse embeera ekyatabuseemu weewaawo olunaku olwali bulukeredde ensonga egenda maaso mu ggwanga ensonga ya DNA okukebeza abaana ennaku zino wabiwulidde nti abaami mugende mukebeza abaana omaye omwana oba omwana wuwo basiwuwo wetwogerera abasinga abaami abamu bakukuta n'agenda n'akebeza omwana nga tagambye mukyala bw'aba agenda akebeza abaana be yandisose kwebuuza ku mukyala nti ntwala abaana bano mbakebere teyandyebuuziza ku mukyala kuba abakyala batukweka ebintu bingi omukyala yayinza osirikira ekyama okumala emyaka 2 naye aba agenda okufaana lwekakubuulira nti taatawo ye gundi kati kyandibadde kituufu kukwebuuza ku mukyalo kyekukola mu kyama kyo kyennyini n'ogenda nga tategedde mbalimanyi kategereje muwangadde mu myaka 2 myaka 10 n'omukyalo soka waayi mutima mulungi ngende tukebeza abaana bano edda ssebo abakyala abo babi nnyo toyina kukimugamba nti ogenda kukola ki kebeza mu baana bangi nnyo batusibye abaana nga tibaffe kati n'olwekyo tekiba kituufu kumuga oba olina genda mu kyama n'ogenda n'okabakebeza bangi nnyo bw'okizuula nti omwana wo ate nga wakukuta n'ogenda n'okebeza abaana abo kireka wa omukyala n'enkolagana yammwe mu maka oba akaana nekakuma nekamugamba taata yantutere ne batukebera waaye ekyo siina ngeri gye nkinyonyolamu naye munnaye kuba ekyandibadde ekituufu kubanga baana tubeere nabo nga togenze mu dyenike kuba bisasiza n'amaka okubanga gasasika lwekyo kyokka bangi babeera n'abaana nga abaweeredde n'obbaweerera emyaka nga giweze n'okuwera naye nga si babe kati n'olwekyo tuba tulina kusirika busirisi n'omala gaweerera owulira otya nga gw'osanze omwana gw'obadde oweerera emyaka 5 mukuzizza myaka 10 ne bagamba nti si wuwo toba munaayo olina ekyokukola oba tokyalina kyozza ku ssente z'oba otaddemu oba gw'obadde oweerera nga tomanyi nti wuwo ono kizuula luvannyuma nti si wuwo amanyi gaffe taata manya bampita Fred Omala mpangalira wanezana butere fine tukyagenda mu maaso ezo z'olira tukyanoonya ndowooza z'abantu batubulire oba kirowoozaako ki gwe omwana wandigenze n'omukebeza nga taata wasuze otya bitambula bitya mbeera ki mbeera eriweyo kati etambula bulungi kuba guno omwaka gwafunamu enjawulo ku mirala egiriwo ensonga erigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino abakyala abaami kukebeza abaana bwe okumanya nti omwana nze muzaala
n'abamu bavudde ng'oluusi osanga akukuta n'atwala abaana atagambye mukyala we n'agenda n'abakebeza okumanya oba babe basiba be g'okiwagira. kiba kirungi naye kati ebyo bimbuuza ate nga bange nabaleka mukyalo mbasobola kitegeera kati kubanze ndi okukola sente wano wendi. Kyebuuzibwa kati kana nti abaana boolina mu kyalo bagamba nti essaawa zino mugende mukebeza abaana n'ogenda mu kyalo n'ogya abaana bo n'obatwala mu ddwaliro babakebere bw'owagira ekintu ekyo. Kiba kirungi kumanya musaayi gwo kuba kati bw'obakebera n'obasanga ng'omusaayi gwe gugo osooka kubulyako mukyala wo nti obatwala ku musaayi. era kiba kirungi ng'omugambye kiba kirungi ng'omunnyonnyodde n'omugamba katugende tukebeze omusaayi tulabe abaana gwe bali oba ogwensanga nga si wange kitegeeza balina okufuna mutaata we omutuufu. Kitegeeza nti gw'osooka gamba mukyala wo ntwale omwana wange tumukebere twawoba wange. era omukebere oyinza osanga nga mulamu. Terefayina eyaffe tukyagera maaso ndi wano muzana nno naye mbadde njanfuneyo ku mukyala wano waliwo abakyala bali wano wansi wano mu ddakiika emu bbiri kwefu ddakiika emu bbiri nsooke ntuuke wano wansi mbuuze ku beeno bo bakirowoozaako ki tuli muzana bwe tusinzidde olunaku olwaleero abatulaba mu mbeera efaananidde awo gw'omukyala wandiikiriza bbaawo oba n'agamba nti ngende nkebeza omwana wange nga simugambye weewaawo hajati wasuze otya hajati wasuze otya bannaye wase bulungi mama kumbuze ku mama wasuze otya mama bitambula bitya mama bulungi wase bulungi weewaawo ku nsonga egenda mu maaso mu ggwanga mwe batandikira wano wennyini ennaku zino DNA etabuse ennaku zino abasajja batandise okukuta batwala abaana baabwe ku musaayi gw'okirowoozaako ki omusajja ng'atutta omwana we nga takugambye nti abakyala bamalaaya nnyo kaba batwale ku misaayi babakebere basiba nnyo abasajja abaana. owagira omusajja ogenda nga takugambye agende nga taŋŋambye ategeere nti ndi mwesigwa basanga omwana wuwe ng'aswala kirekawo bwesigwa bwammwe ng'agenze takugambye bulina okubeerawo obwesigwa. owagira kyabasajja okutwala abaana ku musaayi nkiwagira lwaki alabirira omusaayi gwe lwaki alabirira omusaayi gwa musajja munne kati gweoyinza okikkiriza olabirira omusajja omwana ataliwo tolabaawo era nayeera naye kati waba omukuziza myaka 10-15 okizuula nti siwuwo omusajja oli asasule oli akusasule akusasule gwakuliza omwana butereevu yalina okusasula akusasule emyaka 15 oba 2 oba mmeka amusasule amusasule baba talinamu ku ttooke kale bategeragane anaamusasula kibanja mpola amusasule maamaani ba maama kasasezana tuyenza tweyanzege butereevu ku terefayina eyaffe ensonga oziwulidde bulungi nnyo abaami essaawa zino kiki ekiviiriddeko kukuta nga tugenda okebeza abaana omusaayi wandibadde ogenda nga togambye mukyala wo oba osooka mugamba nti kantwale abaana ku musaayi era kirekawa amaka gaffe. Nze Divorce Matuvu sizire wano zana mbeere bulungi mweraba. By the way, n'okuyiribwa kwaffe n'abazadde baffe kususse. Bw'otuuka mu myaka nkaga kkiriza nti kati gwensi etandise okuleka genda mu kyalo tandika kulisivinga baki bazzukulu. Singa structure z'amaka ziddayo ti ku Christmas tulina okugendako mu kyalo omwana bw'azaalibwa alina okutwalibwa ewa jjajja. Abakazi bagenda kulekera okusiba abaana kubanga fiya ebeerawo nti bwe natwala omwana ewa jjajja ne bamukola bati omwana atali weewaabwe. Oba okitegera naye kati osanga ne maama ali mu myaka nkaaga yagenze Juba loka kati maama Simulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno.